oli yasitama ku mwana wa munne namupa makobbi ono akutta omwana boosi we njagala okutegeeza ba housemaid mwenna gye muli ne baganda bange bakadama kino nkibagamba omwana oyo ye boosi we okubeerawo kw'omwana kwe kujja kukola mu makaago singa omwana oyo awakatabeerawo tebakwetaaga nze kati omukozi gwe njagala mwagala lw'abaana bange. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mulabi wa Formulungi wa Blaze Media. Webale kubeera ngo twekuumiddeko ebbanga lyonna lye tujja ne tukuleeta bye tukuleetedde. Mubulabye video gye tubateeredde awo nga Jeno akyaliddeko omwana mu ddwaliro Nsambya. Kubanga olw'okuba nti akwatibwako ensonga ezifaanaganya ddala bwe zityo abadde tasobola kusirika oba kutuula waka nga embeera embi egudde mu kitundu. So kababuuzeeko nate tuyingire mu mboozi yennyini. Yes, tubabuuzaako ne tugamba nti mugamba mutya eggana lye tulimu nabagamba ddene nnyo naye tulina okwegendereza ennyo okulaba abaana baffe okubaako ewaka okulaba biki ebadde bitusoomooza na biki ebadde bimisinga ewaka. So obudde buno bw'oliwo mu gganda lyo lyoliwo kuba emirimu teginaba kuddamu bulungi baako ne byotereeza awaka we refreshing obeere bujja mu makaago eri omwami wo eri abaana okumanya ebisoomooza abaana bo biki even n'abakozi bo omuntu osobola okuba nga we refreshing n'omanya kiki ate abala mutuule wansi mumanye omwaka otugenda tandika nakyo oyagala wandibadde naki ogenda kuyingira naki ebiseera ebisinga buli obeerawo nga otambula toyina tomanyi gy'olaga totera kutuuka naye buli obeerawo ng'otambula ng'omanyi gy'olaga osobola okutuuka. So abantu bangi bakola omwaka ne guggwako naye nga tamanyi nakolera ki yalina dream ki yalina biroto ki kyova olaba oli atuuka nanya omwenge ng'agenda okufuba n'alya ssente ng'atatandike mwaka ng'asibula ensi. Nolwekyo byonna tubibagamba olw'okwongera okwegendereza n'okuba nga tubeera bakkakkamu n'okwagala ensi yaffe n'okwagala nga bannayuganda ensi ekolebwa bantu ate ensi enyuma bantu ensi n'obeera mugagga nnyo otya ensi enyuma bantu. So mwagale nnyo abantu okusinga okwagala abafu kuba omufu aba afudde aba amaze emirimu gye n'olwekyo nti ensi enyuma bantu ate ekolebwa bantu. Okay, Jeno olunaku lw'eggulo lunaku luno bakosa ggulo interview gye twakoze olina ebigambo biwakkaatirizzaamu n'oyogera ku bakyala abalekawo abaana baabwe obuvunaanyizibwa n'avaawo abamu bagenze ku byeyo n'alekawo obuvunaanyizibwa zijjukira ekigambo ekyo kyewayogeddeko ng'osiba entanda. Ndowooza tubadde tetunayisaawo ssaawa ziwera na 8 ekikangabwa ne kigwawo nga omukyala housemaid ng'akuba omwana wa munne ng'alinganga akuba oba ensolo oba n'ensolo sojjikubako tosimanyi naye omwana omulabyeko webale natwala buvunaanyizibwa nga presidential advisor n'ogenda Ensambya era abantu basiimye omulimu gwe wedda mpita mu comment section awo ne bagamba weebale n'okubategeeza nti omwana Allah yamuwadde chance ey'okubeera nga mulamu. Tubuulire ebibadde mu ddwaliro n'embeera y'omwana mwali ensi egitegeeza. Okusookera ddala nja kwebaza bannayuganda abo abategeevu bannayuganda bangi bansindikira vidiyo eyo nze nga sinagiraba. In fact amazima gali nti vidiyo yannema okulaba nagirabangako katundu nenneekaka ndabe vidiyo yannema kakati nengenda ku mukutu gwaffe ogwa State House era njagala okwebaza Uganda Police Uganda Security yonna okutwaza wamu ne State House. Bwe twagenda ku State House twasobola okuba nga tuteekako ebintu ebyo connection ezitandika era mu bunnambiro bakwata omukazi nga amaze n'okudduka atuuse Embaale. Nja kwebaza nnyo Balamu Balugahale minisita w'abaana nja kwebaza nnyo Oweekitiibwa Nakiwala Kiyingi kuba naye abadde in touch naffe nnyo okulaba ng'omukazi asobola okukwatibwa n'omwana afuna ate obujjanjabi. So abantu abasinga mu Uganda agenda n'agamba buli wamu full figure yaliwo tomanyi full figure ali kiki eri ekyo ekiriwo n'omulimu gwe njagala otegeera omulimu gwange nakibagambe nti mu I-like z'eggwanga Uganda ndi number 17 gw'oli namba ki mu I-like I-like gw'oli namba ki ekyokubiri gwani ekyokusatu bwenjogera ne minister si bwenjogera naye bwenjogera ne president si bwenjogera naawe ate bwendagirwa okukola ekintu si bwondagira. Abantu abasinga bandigambye tewali afudde nayo tewali agenzeyo tewali akoze bwati olw'ennaku ze tulimu tuvudde ne taking action okulaba nga omukyala akwatibwa tumuguddeko emisango 8 7 kati naye n'ogw'omunana gunatera okutuulayo accordingly ku
baloya bange bakola obutaweera aba Erigon Company nahabwe ne Precious nahabwe ne Robert Lutalo aba Erigon Company bali mukola butaweera mu ngeri yemu mbadde njogerako ne bagendera benjawulo nga nsaba omukyalo oyo tumusobole muteeka mu kooti y'amagye kuba tulabya ddala ng'obwo butemu accordingire ku bizibu bibaawo abaana bangi bazze bakubwa abaana bangi bazze basumulirwako ebisooto tuzze tubagamba nti abakyala kati batemu abakyala batemu abawedde emirimu ng'oggyeko maama w'abakazi batemu ne gwe wewaka naye mu nju mwenna mulabyeku wano aji ali singa ali Magombe ng'omukazi gwe yazaalamu n'abaana gwamwinamu abaana ayagala tule ku mayiti oba ayagala awulire nti ali aluzira emyaka n'emyaka obutabalika oba obulamu bwonna ne weebuuza omukazi ono asobola kugamba ki abaana be era ensi asobola gigamba ki era kiki ennyo ekimutta nga naye kennyininyini bw'omwetegereza twalabanga goba yatandika okwendeguza ku myaka nga 13 14 according bw'olaba ebifaananyi bye so mu byonna ebyo tubyeyogera lwaki bijja luddawa bijjira mu butemu bw'abakazi omukazi ono si mwana muto nti yakoze ekintu mubutamanya psychologically si wakubuulirirwa kuba alabika nga maama ayingirira obwajjajja nti newona omubuulirira newona omukolera ki bino bivuddeyo nga tetunnaba kuyisawo myezi giwere 3 oba emeka recently 2 months back wabaddewo omukyala yaliisa omwana wa munno bubi n'amusitamako n'asiwa emyaka 33 oba 36 ekyo kakibadde kikumala okulaba nti omukazi oli baba amusiba emyaka 36 likooti kanve ku mwana abende bankoye kukola wano kanveewo ate ekindi babikola abaana b'abantu babikola abaana baabwe oli yasitama ku mwana wa munne namupamako bbi ono akutta omwana boosi we njagala okutegeeza ba housemaid mwenna gye muli ne baganda bange bakadama kino nkibagamba omwana oyo ye boosi we okubeerawo kw'omwana kwe kujja kukola mu maka ago singa omwana oyo awakatabeerawo tebakwetaaga nze kati omukozi gwe njagala mwagala lw'abaana bange era oba tosobola kwagala abaana bange mba nkwagaza because ndi too much ndi up and down oluusi nesanga ndidde mu hotel nkomawo n'ekyuma ky'engoye neeyoleza engoye zange nenzikazaawo nenziteeka mu kaguni ne kazigolola omwami wange kyekimu tudda oludda nga tuteeka engoye mu kyuma nga kitegeeza baana gwoliwo lw'abaana sikwetaaga in fact twanne tetubeera bakozi singa tetulina baana njagala okubategeeza nti abaana be baboosi bammwe kati nayise ekyukemu ayina nakusaba kubeera nankolagana nnungi n'abaana yes ekisookera ddala kati abazadde bakooye abazadde bakwata abaana baabwe ne babatwala ku wucha Kids Paradise ne basiba awo n'amanya nti abaana bange omwana nga olunaku lwamba agenda kubeera ku wucha azanye abanaddugala kugenda wansi bamuwengoye bamoyini bagenda kumuzanyisa yeebake bwana ebaka bajja kumwebasa bwana ayagala okulemera bagenda mutwala mu wucha hotel and shoots omwana wa amutwala ku wucha n'amala obulamu bwonna nga ali ku wucha wali ku Ntebe Road olw'abakozi omukozi oyombako naye oba n'omunenya kintu kisonyiye busungu n'amumalira ku mwana tebaagala gambako bantondo nnyo era nze neewuunya omuntu akozesa omukazi omukulu ate munnange tebabakozesa lwakwagala amukozesa nga alowooza nti oyo ategeeramu alabye ensi kumbe byamulemye ewuwe n'abaana be yabasuulasuula dda abakozi abo abakulu obalaba buli wegatta n'omwami we bamanyi n'okulingiza ku kisenge awulirize ringitoni gy'oyimba awulirize kiki amaloboozi kyagaliyo buli mweyagala nebbaawo naye omwekuba kiisi mu ddiiro anyiiga n'azimba gatala bw'ati buli omuba nebbaawo mu mukwano gwonna omanyi kati ffe abakazi abalina omukwano omungi nze naggamba nina obudde bw'abaana n'obw'omwami wange obudde bw'abaana n'obw'emirimu abaana bange mbawo obudde bwabwe obudde bwa bange bubutuuka mmanya n'engoye zennyambala seesaaniika nze first of all nakula bulungi katonda yampa ettumbwe yampa essambi eddungi nze mulungi omusajja nina omusibira ebbeere alisange nga liringa omucungwa muwero kami nga alabe ku mubiri yambala ku neeti yambala naiti omusajja omukubeeraavu mu maaso ejjula emmere akulire ku luggi akulire ku geeti nga tanana kutuuka waka naye gwe newensaanika omusajja oda gwe mugenda oyo nakomyewo amuyita oyo nno mwamuwadde emmere oyo nno essimu bazifuula ekizibu status kwe bavumira babba baabwe ogenda okwera nga awanise status eyafumbirwa nno n'omusajja atannaba ndi omusajja nnadde ewaka nga ng'olwo ali kubba avuma kakati byonna ebyo bijja lwaki lwabutaba mukwano waka buli lwoba n'omukazi omukulu ebyo byofuna ekirala abakazi abo balwawo okwegatta mmwe mulina kye mutamanyi bakadamu obusungu bwe bakozesa balwawo okukola sekisi
omuntu yenna bwalwalwawo okwegatta okulifreshinga obulamu aba n'obusungu nga buva eno mu kawompo obusungu bwa kadama buva eno ku nsingo paka eno mufe bugenda okutuuka mu feesi ekintu kyonna oba emmotoka olwawo gikola service netalaga nga eparking abantu abamu tebamanyi nti emmotoka weparking ennyo mu lujja etalaga oba efa ogenda gikuba ekisunzo nga tekyakuba n'omuntu bw'ali abakazi abo buli lwabeerawo nga teyeegatta ng'ate gwe alaba muli mulaavu asootinga buli kaseera abeera asootinga n'olwekyo kyeggamba tokozesa mukozi myaka teweesiba ku mukozi mbw ate omukozi bannange ono akola bulungi omukozi mukozesa emyezi 3 5 agende mute olete omupya tofuukite omukozi tomufuula nti akumanyi nnyo tomulaga nti tomulaga nti tomukiza nanongo twetera ebyokunywa bano bawewe n'ebyokunywa tolaga nti tokiraga nti tokkiriza mukozi kumanya atandika okugamba neiba afuluma ekikomera anonye entondo yagenda mu kyalo nadda eddagala kati bagenze mu byalo okulya Christmas bajaideni bagenda kudda n'omudagala balunge emmere y'abakama baabwe baleeta emmere ekisooka bamama baabwe basindika babagamba obufumbo bw'oyo omukazi butwale naawe oli mukazi twala amakoloza yakola ki talina kyeyakola talina kyakusinga era amusindika amukuutira agamba kagago naawe osobola okugabeeramu okakaana katte naawe osobola ozaala ki yafumba emmere obuliri babwana babuteekamu yirizi ogenda kwekanga bulijjo munyumba n'omusajja musula ku yirizi naddala abantu abatalina katonda naye ffe twebaza katonda amaka gonna gatali mu katonda gasisinkana ebyokola bingi akyendabyewo nti bw'omumazawo emyezi 2 myezi 3 oba 5 abatanalowooza nnyo kiri mute abatanakumanyira nanyo tokkiriza mukozi kukumanya kiringa mikwano gyammwe mukkiriza mikwano gyammwe obbamanya nze nagamba kyonyagala okumanyako kyenkuwa era ogenda kunkomaawo nze tewali tebakulimanga nti waliwo omuntu amanyi nze nebba wange tammanyi omuntu omuwanga omuntu yenna kuno ku nsi omuntu mu 75% gwosinga okwagala naye abantu bawe 25 tokkiriza ke jangu obuze ku bantu olaba tatya nakutya kujja ono ke omulaba kyali ke omukulembeze ono yanvuma sanko omuntu yanvuma mu nsinga ke ogena sula sente zizo zigwa ke yayogeranga n'amalusu ne gajjula eno ke nga ye oba mwogereko bamuleke kamuleke naye alhamdulillah nebaza Allah ow'ekitiibwa nti ate abantu abatabakwagala the same day bamala ne balaba ekitufu n'agamba omukazi ono alivumanga wabwerere nafiirwa n'ofiirwa omukazi ono namuvumiranga ki kubanga ebintu bingi mu bulamu life is full of a challenge ntero kibagamba nze status yange egamba nti life is full of a challenge mu nsi mwe tulinga abali mu lugendo tulinga abali ku round about nga bono gamba nti nemeddwa Uganda kangendeke Dubai naye era bono gana ebuyisa we mwegenda kulema ate ogende Saudi Arabia naye wajja kulema ogende Qatar todde Uganda ogendeke Kabale situation yem that is life ate era mudde musinkane era tuli ku round about we kuti that's life so mu byonna tulina okusembeza Katonda ku mutima tulina okumanya Katonda n'okumanya obulungi bwa Allah ow'ekitiibwa obulungi bwa Allah biki betusobola tukolamu abawamu mukwano Katonda tuwe ebbanja limu lyakwagalana era nze nnumwa nnyo ng'omuntu akulaba n'omuvubuka omukoze bwoti nti beeyagala yes tweyagala beerya yes twerya nze kati nina ekintu kyenneewuunya ku social media buli muntu ayogera ku aji yafuuka aji fulufiga beera ne aji beeyagala ne aji yes bampita mukyala buli wendaga mukyala aji mbadde mugundi mukyala aji so what is it that is nonsense I'm a woman aji musajja so what kati gwe batunia omukazi nga nze naawe nkimanyi onneegomba ali eyo naye n'okujja ontukeko nkwateko bwoti nkusuubiza nti kisobola okutwalira ebbanga era nkimanyi nti okinoonya olunaku lwonna nze abantu banvuma Mukama n'amuvaamu n'amuleeta lwanfeesinga lwategera omuntu gw'abadde avuma omuntu anti mutulaba ku TikTok ku social media YouTube noloza nti ndi common ng'abalala I'm not a common I'm not a simple ate I'm not a food sometimes omuntu ayinza okulola nti you a food but me I'm not a food I'm not a food olunaku lontakuloba lonnoonya lwotegeera nti bulijjo ono omukazi azitowa bw'ati so ebintu ebitusoomooza mu bulamu bitono nnyo ate nga buli muntu asobola okubeera kyali kubanga tewali alitwala kya munne njagala okutegeeza gwe newona okuba oyo omwana n'omutta tewali alitwala kya munne tewali afiira munne tewali mwava talina watakolera nsobi buli mwava alina yakolera ensobi oli maid mukomba box
omwana oyo ensonga lwaki wooli era lwaki oyoza amasuwaani gaawo omukutto omutulugunya omukubi afudde onoosigaza omulimu common sense is not a common nkibagamba nulidde omwana nga ndaba aliko ebizigwiro ebiraga nti yalumiddwa namannyo ekitali kimu ebizigiro ebiwerera ddala mu mugongo buli wamu yamulumye atalwana simanyi engeri gy'ovunuddemu like engeri gy'ointerpretinzemu bifaananyi ebyo oba engeri gy'omulabyemu omwana embeera gy'alimu kubanga osobola kiraba entiisa yokayoka nekolema n'otegeera azira atya omuluma okutuuka mu mbeera bwe omusajja gwe bayita Ajamis Kigundu omututumufu yawandika akatabo kagamba nti reason as the world masterpiece katabo ka Ajamis Kigundu obuwanguzi n'okulemerera nga wesigama ku mazima n'okufumintiriza akatabo akalala kagamba nti kagamba success and fair based on reason and reality obuwanguzi n'okulemererwa nga wesigama ku mazima n'okufumintiriza akalala kagamba nti reason as the world masterpiece okufumintiriza kyekyomuwendo ekisingayo mu nsi njagala okutegeeza yo mwekubya yakane mwekubya emizimu n'ogamba nti ono omwana yalumye ono alina emmandwa ono aliko ekitambo talina kitambo kyawo mulamu lwaki teyeeridde bwe kiba kitambo lwaki tekyerumye ye weerume tumanye nti oliko ekitambo azimu akusumbuwa weeruma tukujjanjabe naye sooka owaabo nano ngusooka owaabo ne bali nze nsooka ofuna bano basooke kati gwenywa you take this kati ndetera akali akalala ka apple naye nga kano oba apple wadde no lyokolowooze ku mango jeno so mu byonna abo abantu beekubye ezo emmando ezitaliiyo abantu bajjula obutima abantu bajjula ettima n'obukyayi ate abantu tebalina katonda njagala nkubulye gwe muganda banganda ba social media bw'olabanga omuntu agamba nti nze siswala siina gwe nswalira omuntu atalina gwe aswalira omuntu agamba nti nze sina kyenfiirwa mu west space mu bulamu kasita obula omuntu gw'oswalira n'ogamba abantu tukolera abantu n'okolera omuntu abaana abo bakolera abantu naye omuntu oyo nze ndaba abaka ba parliament kati nomubaka wa parliament gwe nalabye omukazi oyo ayagala nnyo kamera madamu Namugga tuyamba at least osirikeko obwolumu temuna kyemukoledde bantu mwagala sympathies mujja wano nemwe paradinga nemweyogeza obugambo bunyinga madamu Namugga bw'ovaayo n'ogamba tosobola kuyamba Kadama wanu Kadama kumuza kubanga tava mu constituency yo you are oba nkuyitaani you are hypocrite because Kadama akaba ayagala okudda mu Uganda ovuddeyo omwogerako osobola okufuna sympathies oba mucho bakuteekeko attention bakulabe bakole bate bakwogereko kubanga onoonya akaluka constituency ogikoledde ki ensawa ya leero si yakabampa ne si yabakabanda twagala kumanya abantu abakoledde ki ya Uganda tuli mu kuzimba Uganda ennungi gatta Uganda nga ola President Museveni walana okuzimba akatale ka East Africa eggwanga ligende mu maaso gwe ng'ovaayo ng'ogamba abaana tosobola kuzza Kadama omu bw'oba omubaka wa Parliament tosobola kusanga muntu muno muwa mitwalo milioni 5 2 10 gwe omubaka wa Parliament atuula ku fulo atuula ku Parliament nga mulemeddwa n'okuyisa wadde ekiteeso ky'abaana abakolera mu diaspora bafanga mmese babonaabona batulugunyizibwa era nze navaayo okwogera ku Kadama muzeeyo okutegeera bakadama nalinze okuvaayo okuyamba ku bakadama nalinze okuvaayo okulikka bakadama nalinze nga newankwate nalinga mbavuma enneeyisa yaabwe ebikolwa byabwe n'okugendayo nalinze naye nga tewali ayogera ku bakadama nga balinga n'abatamanyiddwa naye ng'omusaala gwe omuwendo Kadama sante ezimugibwako wano mu Uganda omusolo gwe bawa bakadama bokaboka mwandibadde muswala n'okuswala nga buli mwana afuna okusomoza mumuzza wano mwandibadde mwazimba ddalira kisi psychological abantu bwe batuukira ne bafuna treatment because bayita mu kutayingibwa babeera mu bantu abatali bannimi zaabwe abamu badda n'abaana nga babazaddemu abala badda n'ebizibu nga tabalina wadde 10 ayagala kwetala ku kizimbe kwetta singa mwazimba dda parliament nga mwatesa dda mu parliament ne bazimbira abaana abo kuba mukimanyi bulungi sente z'abaana abo gwe musaala gwe mufuna gwe gumu ku musaala allowance ze mufuna eddwaliro malabali agabajjanjaba n'ekyo singa mwafuna dda ne muzimba relax homes we muteeka abaana abo ne batuukirangawo ne babeera nga bajjanjabibwa obwongo psychologically
mindset change bonna kadama nambe singa 75% badda bali tortured according to emirimu gye bayitamu okulufuna service okola because sexy emirimu gye bakola entugunya gye babatulugunya atomonga acyankana dolusa akomewo no sente muziridde nambe singa akomewo nga babiddwa sente simanyi lwaki family zirina endowooza egamba nti buli mwana alinnye ennyonyi agirinyira kadamu agirinyira family buli kadamu ali ebweru w'eggwanga. Tell me not made. Let all you. Let a minute. Simanyi lwaki buli mwana alinnye ennyonyi bamuteekako olukongolo balowooza nti yagenda kubakolerera balaba nti yagenda gaggawala balaba nti alina sente zanoga zikunkumuka ku miteeko era kuzeera mu buwalabu abaana ne babeera mu buzibu mu bugubi nga bakolera mu bugubi buli lyafuna omwezi bamusabiriza kati kwotekana basirusiru abaziwa bakadamu abaziwa bakaduuka abaziwa balaputopu bosi owulidde bulungi bali mukundo pera sinageerega n'oyo omusajja atategeera alina n'omukazi we mawobe alina omukazi ali awo yamyuka emimwa mawobe bali ndwadde ye mutwalaganya babba bantu baliwo kubba bantu ate ne befuula abategeevu simanyi lwaki mu kibiina kya nuupu buli muntu ali mu kibiina kya nuupu yajja kwenoonyeza byena kubba bantu bwe tukyogerako nga muwakana naye mwegendeze buli ali mu nuupu teri muntu ali mu nuupu atabbe bantu n'oyo nyini wa nuupu nakafuna essimu endala nga munana message ziri wano empitirivu nga bwe yamubba bankubidde muwulira bona omwogerako nga bavaayo nga bayomba saagala era sigenda kubayamba njagala mbeere loud and clear bo benyini tebayambika bakadamu obula wobayambira kadama ye muntu gwo bula woyambira kadama oba okyayamba ono ng'oli aweereza miliyoni 10 omulala oba kaduuka oba okyamukwata ng'oli asindika miliyoni 5 wali ono oba okyaweereza ono ng'oli akuvuma tezikwatako gwazitukolera be bantu abatwalibwa ng'oba baki abatategeera mu nsi ku lukalu lw'ensi yonna so onoonya w'omuyambira ne wakubula so mu byonna ekyenjagala okugamba kiri kimu abantu bafune ensonyi lekera okulowooza omuntu yagenda ebweru nti yagenderera ggwe abantu abali mu Amerika mbaladdeko olukongolo abamu balemeddwa n'okudda wano twalabanga abasama mukyabalaba ne bagambe tebaliimu nabadde nekyeyune omukaga kyone nabadde naye eyo ku 4 point Sheraton nga tulina nga alina sente empitirivu empya ziringa amazi nasumulawo sente nampa wamulabeko nga yemulisa wamulabeko nga akoze pate yonna kyalaba nange pate naku zino zali wamulabeko oba yagenzeko bugenzi out wamulabeko nga akola pate buli mwaka ngagugwa kwa Shiraga sima wamulabeko nga akola pate sinajira donizera wamulabeko nga akola pate abantu bakoowu sinazira ekyo kikulaga kyensi ekyuka ensinga bwekyuse mbamuva ku bantu bembadde muvuma mwesonyiwa abantu osobola okumuvinga obulamu bwo ne bubeera safe n'obeera bulungi nnyo gwani yakugamba mbu olina kutambulira ku nsi gwani yagamba mbu olina kutambulira ku mwana wa boosi wo gwani yagamba mbu nze kyenjaga kyo olina okwagala oba byenkola bijja kunyumira oba ani yagamba nti obwongo bwe bwange obwongo bwo si bwe bwange kati nga omuntu wokitega nti obwongo bwo si bwe bwange please kitegeere nti obwongo bwange n'obwo bubwo obeere ng'okola ebikugattako ondeke n'omuntu n'akuteekako olukongolo n'akufukirayo leke buli wotambula buli lwakola vidiyo buli lwayagala okwogera emimwa n'akuyulikirako wali bino ebisamize bino wali agagasamize agagamu agatunda eddagala egganda go ne gabeerawo ne galowooza nti gajja kubeera ku ggwe kubanga balaifu feeriya ate tebalina ddala busabaletera bujjuisi oba obwereere bali awo obulamu bonna babuwongayo balina bwaliizi babutendalinga mu Beggars Association bakola ne ga group basiyazimaani simanyi domitule bikitwe piche boys dormitory n'olaba agasajja agakulu agalina n'abaana ku nsi ogamba nti mbokoze boys dormitory n'obiraba omwaka ne gubiggwako ne bisigalawo nga biwulubadde n'ogwokubiri ne gujja ne gubiggwako n'ogwokusatu ne guyita ng'era sitiru biri awo bitunula ng'obukolwa bijula kwerya ekimu kitunda ddagala gganda ekyo kyolaba kimawobe ekyo kitunula ng'ekiwuka kitunula nga bino ebiwuka ebibeera ku toyireti bino ebigundi kirina eddagala egganda lyekitunda tekisobola naddiranga kuba kitya tasobola kuvaayo nayogera mulimu gwe vaayo gwe wesi vaayo lyogera eddagala nze kasuku yaŋŋamba nti lyatunda yaŋŋamba musonyiwe mwana munaku yakajja namweta atunda ddagala ne muganga temuliranga basobola noddiranga kasuku yenyini yaŋŋamba nali ngenda kukisiba kibulireyo
byamaya byabya Jeno okuddamu katono eno mbadde just njagala otukubiremu tochi katono nga gwa agenzeko ku ddwaliro ly'Ensambya obudde bwomazeeyo olambuddemuko wano nawali embeera gy'olabye gy'olabyeyo kubanga kyemmanyira report gy'oyinza oweereza abantu wadde sibe babbosi bo naye omuntu ayinza okufunira awo inspiration n'amanya inshallah oba agendeyo ng'afunye kubanga weewaawo omwana tumulabye ng'embeera gy'alimu ezzaamu amaanyi nti tali mu kkoma ate tafudde ng'era abasinga badde balowooza nti omwana alabika mufu then awo inshallah tubuli okusookera ddala ngenda kwebaza Nsambya hospital bonna era nebaza nnyo sister Asumpta sister Asumpta mwebaza ne sister Maria mwebaza nti ebintu ebimu abantu babiraba nga bwe bitali bwawulira ebigambo by'abantu nga teweetuukidde oyinza okulaba kintu kirala n'ate bw'otuuka ku ground ero olaba kintu kirala mbeebaza nnyo accordingly omwana bwe yaleeteddwa kubanga mwana bamutuusiza ku emergency bamutuusiriza oba nkunyonyola ntya sina bwe nyinza tibanyonyola naye nga gwe omanyi nti no nga wadde olaba omwana yatuusiddwa ng'omufu omwana atuusiddwa nga mufu era sister atugambye nti balwanye nnyo okuzza omutima okuteekako ebyuma okuzza emitima okulaba kiki ne bamuteeka mu buli kyuma kitulaze kye bamuyisizaamu kuba omwana yabadde nga mayiti so awo nebalize eddwaliro ly'Ensambya ne badoctors bonna ekirala nti buli kintu kye wandeetaze mu Uganda okujjanjaba Ensambya weekiri buli kyuma kyonoonye Nairobi oba kyonoonye mu Aga Khan weekiri Ensambya weekiri abasawo abali specialist we bali batambuddeko bagenzeko mu nsi z'ebweru ne bakolera era ne babayirayo ne basoma ne bamala ne badda so nze kyensaba twagala ebintu byaffe tubyagazisa abantu abalala tuyige okwogera obulungi na biki mubuuziza ne ku mwana wa Alien Skin era nyinyonnyodde nandaga n'omwana bamutuusiza nandaga buli kimu akiŋŋambe n'omwana kye yamuviirako okufa era teyandifudde omwana teyandifudde nakufa eyo saagala kugendayo naye kyoba omanya nti era mubuuziza era nantwala ne bamutuusiza ne bamuleka saagala ebyo kubyogerako nekyensobola okugamba nti aŋŋambe omwana teyandifudde so mu byonna nja kwebaza eddwaliro ly'Ensambya ak'ensusso okulaba nga balwanye okulaba obulamu bw'omwana oyo nga budde engulu kuba mazima omwana oliba omutunulako omwana alina Katonda omwana aliko Katonda manye Katonda wabeerawo nze nebaza nnyo omuntu eyakutte video nga newankubadde okutegeera si kwa ffenna waliwo abavuma eyakutte video nti yabadde luddawo okujja okutaasa ne bwerabya nti singa teyakutte video wantegedde ki ekibeerawo bulijjo kuba omwana tumusanze n'enkwagulo ezikaze tumusanze n'enkovu enkalu mwenna muzirabye kitegeeza nti omwana abadde atulugunyizibwa ebbanga ddene ekyokubiri omusajja yakutte video omusajja bamukazi nze mwaki mwebaza yayise mu ddirisa mu kantu ka ddirisa ak'ekinaabiro kitegeeza nti yonna wabadde wasibe yali talina wasobola kuyita agenda ataase ekyokusatu vidiyo ey'emu eyambye abaana omutwalo mulamba abadde bateeseteese okukikola abadde alowooza okukikola abadde asuubira okukikola kati yeekubye omutima asuubira olekera omwana omukozi akivuddeko n'abadde asuubira okweta omukozi omukulu omukazi omukadde yali mwadde ensi akivuddeko essaawa ya leero abadde alekawo abaana be nga tabalowoozaako nnyo bamaze wiiki oba yayomba namusajja bamuwezi kati ategedde nti so kyonna kiva ku vidiyo ki oli egi yakutte n'olwekyo nze nebaza exactly mu byonna njagamba abazadde abakazi naddala abakazi omala emyezi 9 omwana oyo aluma ggwe okuzaala kufa omwana taluma musajja bawalamu mulekerawo okuzaala abaana be mutayagala kubanga mama w'omwana mubuuzizza ng'atamwattamwa n'ekituufu kyayoga tekigatta nsose ne mubuuza nti okola mulimu ki naŋŋamba akola muki mu catering ne mugamba okola mulimu ki era okolera wa nanga nti ndi teyira nkola mu tailoring ne mugambe wanti ku Salama Road
ngatazo segamba catering ne mugamba ku Salama Road wokolera wani otasobola kubeera ne mubuuza ku Salama Road wokolera wani tanzizemu ne mugamba mwazimba bamuli bapangisa nti tuli bapangisa ne mubuuza te baawo akola mulimu ki nti akola ku holding ebweyogerere ne mugamba mulimu ki bwe muba muli bapangisa lwaki temusenguka n'obeera n'ompangisa kumpi ne wookolera kuba muli bapangisa temuli balandi road Salama nagende bweyogerere okola welding anti omwami gwagamba ave eno n'agenda eri babeera eyo tontegedde butegeezi omukazi ono atekwa kuba yasuula omwana era tabeera nabba kati byayoga tebigatta babeera mu kireeyo mu kirinnya simanyi kyani eyo kati mu kubeera eyo omusajja akolera bweyogerere kati ono yakolera ku Salama ne mbabuuza mwazima muli balandedi nti nedda ne mugamba lwaki temunoonya omulimu ogusobola bagattira awamu oba ne musemba ne mupangisa w'osobola okulabira omwana buli lunaku kindaze nti yali yanoba kindaze nti yanoba na buno yasuula omwana nadde Salama mbamala beene Salama era ne mugambiddewo nga mpudde nga mugamba nti gwe poliisi bw'ojja wano tokola statement beera mugezi osirike otherwise bagenda kusiba statement zokka tezigatta fe abategeeva bakola investigation ndaba byakola byayogera mugabe byoga tebigattako omwana ali mu pain kino kiretera nena kiwala so bajjako mwana mutwalo babbalamu kubanga mulaze temwina responsibility busobozi beera na mwana oyogera bino wakogera emirimu ebiri oyogera okwera ku Salama wawo okola batasobola kuwa tebikufaanagana ye mulimu kigwokola ogutasobola kuwa budde bwa mwana wo abakyala muzaala abaana bemwagala mulekerawo okuzaalira abaana ensi mulekerawo okwegatta nga temusuubira mbuto bw'oba owulira nga oyagala kwegatta toyagala mwana genda mu family planning kosa condom muzadde abaana bali ku nsi bafuuse ebizibu ey'ensi bw'otunuulira abaana bebajjako interview kati baana batera bagamba nadduka waka mama yankuba nadduka waka semayi biki nadduka waka step mother nga muzadde esuula abaana omusajja n'amuwasizamu abaana abalala zemboze ziwa abaana bato bali ku street okwo baana bebakuba emigere eggwanga lyongera kufa kugwawo oyo omwana tajja kukkiriza mwana wo gwe gwokozizza bulungi kuba mu mirembe bakweyagalira mu mmotoka ye ajja jjikuba ejjinja kubanga yayagala mubbako ekyo omwana we yakula bulungi tamanyi byakulwana onajja munyakulemu engatto mu bigere bewo abaana baganga sita bakula bwe bato kiringa ne poliisi njagala Uganda government muyambe ku poliisi poliisi abaana abasinga betulina kati abakola ebikolo baana baba poliisi omupoliisi bw'omuggyeko abaale n'omweta ekibuye ku transfer jja n'abaana be bonna ne babeerawo emyaka emirala 10 omwana yajjanga myaka 10 abeeramu 20 n'asajja kula akwidde mu inport bwakeera mu tawuni bwake abaana ne beewaggula basibako ku streets ne banyaga abantu abaana abasinze okukola ebikolo beerewe baana b'abasirikale bemujja ekalamojo ne mubayita katwe n'omujja luddawa n'akaayi n'omweta luddawa n'omujja emukolo n'omutwala eyo kati abaana abo bajja ekampala tebasobola kuddayo nga mumuwadde transfer endala abamanyi the life ye Kampala tayagala kudda mu kyalo ate tolina kyogenda mumukola agamba kitange wa poliisi era ba DPC abamanyi wajja kukola ekikolobero bamukwate akubire DPC wegundi akubire wekawempe amwe tata wange wagundi yes zenno omuvuka yanzibanga bunaku amuyita Pinta kitawe wa poliisi nga jana sonne emmere Pinta bwe mwogerako abantu bamanyi ku Salama Road Pinta ajja n'emmere n'agisitula ku sigiri n'entamu n'agitwalirako n'emmere n'agirya wengo yazijja kuwaya misana mwana wa busirikale buli omusiba kitaawe najja kitaawe yamumwana okumwana naye buli okwata Pinta kitaawe ajja twamuvaako ffe tulina lunaku tuli mu kubakka kumbi ku mutwe yatubba twamukoowa bw'omusibanga kitaawe ajja buli omusiba kitaawe ajja engoye azaanula n'alwambala ng'omulaba nga tolina kyogenda mumukola tolina kyogenda kumukola tolina kyogenda kumukola kuba kitaawe yali wa poliisi buli poliisi agimanyi bw'omusibanga bamuteerawo kitaawe ajja ajjira waawo yawumwana yajjira bwekasa mukwata we Pinta yabbye nga ajja nga badda mu Luswayiri boogera mwana wange biki nga bamuwa bbeeyi bamuta kati akwetera obusungu noba nga tokyasobola kuloopa so akuba abantu abo nakuba nakujjako essimu nakujjako essente tolina gyogenda mulopa so mu byonna muzaale abaana bemusobola teri muntu alikwagala mwana nga ggwa muzaale tosuulira muntu mwana tunulya baganda bange bakadama abaana babakadama bali wano babonaabona kadama agenda okudda Uganda nga n'omwana we bamumuziikako
Kadama nadde Uganda ng'omwana we yenna yamere ebibombola abaana babakadama ffe tubawa ku mmere ffe muvuma ffe tuwa ku baana bamwe emmere ffe muvuma abaana mweffe tubatwala mu malwaliro singa talina kadama avuma muntu we Uganda abaana mweffe tubawa ku mmere abaana mweffe tubatwala mu malwaliro abantu bamwe abalekera babasuulasuula dda anti era abaana be babatwala okola era gamba nagenda okola lw'abaana nyamba abaana bange tebabaliiko sente zobaweza zibalya zibakonamu abakazi abalala tomunyumiza namunyumiza ye omusajja bakadama basinga ba boyfriend basigala wano sente baziweza ba boyfriend bazirya ne bazikonamu abakazi abalala ng'asubira ajja kuzaala omwana mato mubuli akaana n'akasukeri bw'abateka satwala mukyale wa nnyina n'ateeka eyo bajjajja bo balina emize balina abaana be baagala wabeerawo abaana babeera abaganzi ng'omwana omuzukulu wa gundi ye muganzi waka muzukulu wa gundi tagambibwako omuzukulu wa gundi tasobola taddibwamu ogenda okola ng'owooyo asembwayo okulowoozebwako kyokka nga goweza akasente kabana nga n'amata g'osindika bagaba mwana wa gundi bajjajja balina embeera eyo mu byonna kyensobola okubagamba muzaala abaana be musobola kolerera abaana bo yagala abaana bo tewali ali kwagala mwana nga gwa muzaala tosuulanga omwana ku lukalu lw'ensi toba n'omwana wakiri onywa amazzi aganywe omwana oyo ajja kukkuta amazzi ago okusinga okudda n'omukyere gwatakyasobola kuliisa mannyo nga tagalina abagamujjemu ojja kujja n'ennyama ng'omwana tasobola kusika nnyama okaba amazigo gagenda kwenda kukolerera ki nagenda kunoonya ki nandibirese muwaayo school fees baweerere abaana bamwe tebabaweerera abaana bamwe batakola bibuuzo bamunamu abasoma abakola ebibuuzo baziwalalamu baana balala omusajja naye ndabye komenti okwo ku YouTube video gyosoose gyetusoose okukola gyobadde ku ddwaliro ng'olambula omwana nga bakomenti nga basinga bali bweru n'agamba bannaayenza omukozi yafumita omwana wange ekisambi n'amuyuza babafumita n'agamba kanzire enkuŋŋaanya abaana bange ye musajja nno yabazaala mu bakazi singa mumanyi kye tuyitamu singa temutuvuma naddala ffe abatuka temulooza nti buli kintu tukiteeka mu kamera tulina amaka ge tugendamu n'ogenda na saa 8 gwa kiro ng'omwana wa kadama bali mu kumutta n'omuvuga paka mu ddwaliro mama naye n'osenda ku macyanga kadama akulika akuvuma akwogera ebigambo akwagaliza kufa agenda okudda wano nga gwe wataasa omwana we ne bitandika okwetonda n'okuswalaswala tuyamba bakadde baabwe bazirikira mu mayumba ne bakukubira essimu ekiro n'ogenda ng'ogubaguba n'okwata sakyutayo ne mugenda n'omutwala olusi n'ebbiru nga gwe ogenda ogisasula kuba kati ndabye abantu abadde bogera era fulufigera nataddewo $1,000,000 abatulaga omukazi wali mama ffe nateekawo $2,000,000 gwe wataddewo mmeka ye bbiru gwogenda ogisasula eyo omanyi bbiru yasene mmeka omwana bagga yasuukidde mu ICU gwogenda ozisasula so mulekerawo okutujajinganga n'okutwogerako kuba temutumanyi kye tuyitamu temumanyi na pain temumanyi bwetwetise olwokuba nti kati ffe Katonda tuwa amaanyi mangi tolina wobeera nga kama teriiwo nera otambudde ebyo olaba ogenda kugula nyanya ne bakwata olina jjayo osanga ogenda mu bibyo olinaako eripako kati otuuka mu ddwaliro obadda buli omu ayagala serefi mu ddwaliro buli ansisinkanye buli akusanzeewa nkolaba kusobola oti nkolaba aluddawa takuganya kuvaawo kakati abo ogenda bagamba ki aga twewulirire kwani tulekaani so mulekeraawo waliwo state mwotuuka nga Allah akusitudde mu madaala nga kisooka teweewala kamera nga newoba osazeewo nti kino kankikole nga gwe privately Blaze ajja kulaba oba Sabula oba omulala yina nga definitely ajja kunoonya akole ki akulabe wooli nga tolina kyewala kiteeka mu mawulire tuzze tubagamba abakazi batemu omuntu yenna ojja kumala alibamiza kabanda wuno tujja kumala alina kyangamba tujja kumala omujja kumala kutuuka ku bantu kubatta bamalawo osooka otegere omanyi wetugamba nti ajali yali magombe ku kikazi kyali kyagala okumutta walumbe zaaya ne muwakana mwe ne muwagira ebikazi bamwe bye bikafodonga ebyavundavunda edda ebyo ebikazi bibbi ate bitemu ebikazi bibbi bitemu olabira kulabiza bigambo mukazi byayogera ku bba olaba bulabi mukazi bigambo byafukumuka byayogera noga kino ekintu kitali kitemu ddala kibbi mwene muddawo ne mubitanga byokusaga olumu ojja sanga brother wange omukazi amutemyeko omugulu ojja sanga omwana wa brother wange omukazi amusse nga mukazi yamusse nze nina omwana nnuma bwe ntuuka mu mwezi guno waliwo omwana wa Brians
wala muvubuka asala envi bamuyita batya Brian Baba Brian Baba si Brian's Brian Baba omukazi yatta omwana wa Brian Baba munnaku zino mu 27 oba 20 yamufumita kambe omwana omutavuddemu omuvubuka yali Anodi Baba nga mukwade ne Baba omwana we gwalinamu essuubi okumuyamba omwana we gwalinamu essuubi okumujuna first born we gwatobe naye atuuse mu kaseera wamuweera amuyigiriza omulimu gwe gwennyini ye mentally nze ayagala kummula kutayalinga omwana wakole omukazi yatta omwana w'omusajja naguno guliko temubyogerako ebyo temwagala kubyogerako kyetusabira gavumenti eteekawo ebitongole ebiyamba abasajja bali mu kunyigirizibwa mu maka abasajja bali mu kunyigirizibwa mu mayumba gaabwe abasajja batya okwekubira endulu batya okwogera kubanga omanyi omusajja atondebwa musajja kyova ne tata wono omwana tonnamulabako kuba ye musajja omwana aliko ssenga nekimama kibala tekiswala era wamubuuziza n'atiira wamubuuza gwe maama wono omwana ng'atya n'okwogera ssenga yali ku mwana oza taata we taliyo talina bulumi taata agezaako asigale ng'akola anoonya omukozi kubanga yajja okunoonya emmere ne bwana omutegeeragana ne bba onomugamba mwami embeera weeba weeti situation weri wegenda okoleka nsigale mu baana we banaakulakulamu wabaziza emyaka 67 boogera buli kimu nange naafuna omulimu kwe gavumenti esaganya muzze laavu mu maka muzze katonda mu maka muzze obumu mu maka Allah abeereko mu mayumba gammwe buli kyokola tya Allah ow'ekitiibwa omugambe Allah kuba yakulaba yakutegera kyogenda okukola funako gwoswalira ogambe wadde maama nze sigambako naye katonda mmutya Mungu n'atuma ezo zibeera malayika Bayibuli ekugamba nti abato bwakabaka bakatonda mbaleke bajje gyendi kubanga wakaba omwana tomanyi kyalibeera tomanyi yaani asobola okubeera kumatanga yagenda okubeera pulezidenti w'eggwanga laba w'omuttiraawo kyova olaba nti abaana minisitule z'abaana zikola nnyo omwana muto oyo omwana talina kyamanyi oyo mwegendereze nnyo abaana abo abato oyo omwana 95% nsaba nnyo omulamuzi abeere mukazi ate nsaba omulamuzi abeere nga yalabye vidiyo mazima njagala nsaba omukazi oti muteeke mu kooti ng'omulamuzi mukazi amusindika emyaka 8 oba 10 oba 2 njagala amusibe emyaka 2 n'omulambo bagusibe n'omulambo gufe baguziikeyo njagala nnyo omuteeke mu kooti nga omulamuzi nga mukazi ate tuli mu kulwana kulaba ng'agenda mu kooti y'amagye ate nawe wangambye nti baamukutte awo nensanyukira ddala nenyeyongera okusanyuka fete tulemwa netiwakingi yeggwanga Uganda oba kintu kye batta security mwamwina kintu kye mubuusa amaaso security bateyagadde kukola mulimu gwayo security bateyagadde kukwata njagala okutegeera tewali kintu kye batamanyi mu ggwanga muno tebamalina kintu kye batalaba omuntu gwe batannakwata baba mulese bulesi mwayogera nga nokulako choice nga bamulaba nga bamanyi ajja kukyuka ne bamuwa chance olunaku lwalirwa olwo ne bamukaba kano nangamba onongenda muleeta leero jeno wangi oyinza kubuulirira otya abantu ddala ne bategeera kuba abasinga simanyi lwaki abantu abamu tebategeera wayogedde ku kavidiyo ke twalaba omukyalo oli ke yakola ng'aliisa omwana obubi era owuddizemu n'okwogerako wano bw'abanga tebasobola yiga twagasa tutya nti no ku luno ku kino kye baalabye banaasobola okukola ki okulaba kubanga eyo vidiyo jasanga nga vidiyo bwe ziteze zitulugunya nga ne ku mitimbagano tesobola kugendayo kuwangaalayo nti ogiteekayo ne bagijjayo tesobola kubeerayo kati banaayiga batya era abantu genda kuteekawo puroguramu kyeyo okubasomesa okusobola obeera nga basobola okutuulawo ku lw'abaana n'okusobola okuba nga tebeesiga bantu be basanze obusanze obukulu just like that nze kyenjagala kyensobola okugamba ti gavumenti ekiteekemu amaanyi mangi bwe bakwata omuntu ng'oyo abeere kyakulabirako bino ebyokusaagirira abamusiba emyaka 2-3 bamutadde ena kubanga njijukirako omwana omwe era eyaliisibwa obubi n'asesema ne bamukuba paka mu kinaabiro omukazi n'amulinnyako waati omwana we bamutuuma na mirako era eddwaliro ly'ensamba eryo ndyebaza lyajjanjaba omwana oyo bamutuuma na mirako mukazi bamusiba just 2 years ne bamuta omutadde oluusi mukomera ayigiddeyo emize emirala oluusi akolere abantu abamu bandi badde bafa President Museveni akendeeza kisa abantu abamu bafe akalabba kakole bafe omuntu afe omanye nti omuntu yatulugunya omwana w'omuntu n'afa kiba kyantiisa nti omuntu aba tajja kuddamu kukola muntu bamutta afe aveewo nga naye ng'abadde atta omuntu ate ng'akigenderedde waliwo okutta by accident
oba just obadde ovuga emmotoka n'otomera nga togenderedde oba eno si accident n'okuba omuntu n'akaaba n'agamba nsonyiwa manange n'ogaana n'oluma wano n'oluma wali n'oluma aliko n'enkwagula enkadde kino kiba kigenderere kitegeeza naye bakutta oveewo Muzeeyi Museveni akendeezeeko ku kisa eddembe liri too much eddembe eringi erisinza okwonoona eggwanga lyaffe President Museveni tukusaba onyiigeko kendeeza eddembe likwatemu teri kyonoonye ensi yaffe nga ddembe omwana akwata essimu n'avuma munne nga bw'ayagala ne bamusiba omwaka gumu kyokka bw'omusiba bano ne batandika okuleekaanira osiba gundi wasiba gundi era munnange olina akuba munne okwagala okumutta era neebaza nnyo kati tulina omukazi yatemako omuvubuka wano okugulu nekugwa wali nekasigala nga kagundi we kati gavumenti yategeezako kushepinga omugulu neekola etya omuvubuka abadde akola mirijwe ng'asiba bana muvubuka bamwita elephant abakazi batemu okuggyako ng'oggyeko weewuwo batakutemulanga weebaze Katonda weebaze Allah wekitaba ne maamawo naye batemu ate bassa ate battira ddala nno gwe kyoba omanya battira ddala gojja kuddawo kyewakanire naye battira ddala so nze nandirowoozeza nti ekibonyezo kikyukemu omuntu ng'ono enkwata gyakwatiddwa bamutta aveewo bamutte naye attibwe naye tumutwaleko mukinabe tumukube nga we yakubye omwana otumubambe naye awulire aga magumba ge omukazi omukulu bw'ato kyova olaba ate njagala bategeeza abantu abandaba abantu abamu bayina ebibi abaana bamwe babonaabona abaana bamwe baliko ebikolimo abaana bamwe bazunga nga ne bwafuna sente ne walonda akawumbi nga ne bwakola omulimu gwe batasasula ne bamusasula wazinywa wakirizigwa lwa bino bimukoze abaana b'abantu kati abaana be tebalibeera na mirembe n'abazzukulu b'abazzukulu agamazigo omwana oyo omutoge yakabye gabaana be ge bagenda n'abazzukulu b'abazzukulu be balibeera bwe batyo wallahi yama nkola ya Katonda wa muggulu tasobola kuba na mirembe kuba oyo omukazi mukulu yazaala dda alina n'abazzukulu lwaki talera ababe Katonda amupanishinga dda alina ekyetukuse wano ekiraga omusaayi era omusawo n'agamba nti omuntu otuuka ku ssa eri okubeera ng'omusaayi gwetukuta mu kifo kimu bwe guti mu lususu ne bafuuka black ate kuba nga alina kyeyamukubye ekyamaanyi ate mimwa yalumye wano n'aluma wano wakati n'aluma wano omumwa gwonna guli bwe guti watya ng'aluma alina ebirwadde anti era tulina omukebera sirimu aga amannyo kati waba mulwadde wa sirimu yalumye omwana wa Bende bw'abanga alina ebirwadde ebirala byonna enzuka bootongo byani omwo yalumye omwana wa Bende agaga nnyo kiga olumisa omwana omuto yojja wapatayite eruma omwana mu mugongo bwoti n'osimba wano bite n'osimba wano bannaye busungu bwanna bakyaba yakukoze ekyo omwana tasobola kukwatira kiboko kukuba kati naawe muzadde munnanga alina abaana nga balina abakozi wetunulemu ddayo abaana bo balabeko bakebereko banaazeeko abaana temwagala banaaza banaaliza nodda kuba okola nnyo odda saawa nnyo oddira mu buliri kumakya okeera 11 tomanyi batunula bajja kubikira omulambo mu buliri osange ng'omukozi yakubikira omulango ennaku ezi omwana mukuteko ng'ayo kyokufa obufi naye ng'olaba nti eddwaliro ensambi alikoze ekisoboka okusinza omwana we bamusangidde kitegeeza era sisita tugae singa bayisizzaako 2 hours nga tannatuuka yandifudde yandibadde mufu according bye bamutuusiriza oba eddwaliro erinafu eritalina byuma nga byansambya yandibadde mufu so n'olwekyo mukyekinge ku baana bammwe temubalekera abakozi bokka omwaka guggwako abantu balina ebizibu byabwe balina obusungu bwabwe ebirooto bye tebituukiridde ye yaddiba afiiridde ku mudibo obusungu bungi mwegendereze mwagala abaana bammwe teweri ali kwagala mwana nga gwe amuzaala omwana ne bw'olinywa amazzi naye ng'oli naye nzize njogera ebintu ebyo ffe mutera tubonaabona n'abaana baffe nze ondaba nze abantu nze nalemwako n'okuyimba lwa mwana nze nga ne mu bbaala abantu abamanyi nabeeranga n'omwana wange mu busuuka naye nga wakati naye abakozi aba yes nga togenze kusasula kuyimba sireka mwana nga tannaweza myaka egi waka era kati nze ondaba nze sisobola tambula tuwanne naye mbu biki bumale weeks 2 kyova nagenze Dubai mugamba agenze Dubai akomyewo agenze yes nina omwana omuto wadde taata we waali wadde abakozi babali obwo buvunaanyizibwa bwange nze sirekera taata w'abaana baana yekka sirekera abakozi bokka baana bange nze nina abakozi bangi naye era olaba nze sisula bweru lwaki nze sisulamu ebyo sigenda mu bidongo lw'abaana eddakiika zova otomanyi mwana bw'ayisibwa
era ngendo tutambula nga mazo okuleka budget nti omwana nga lunaku mumukeze kuwucha manye kifo kyalimu ali safe mumukeze kuwucha era budde kyamena babuza kata akola ki okimbaje nakarobeda babuza akola ki bibino alidde ki anywedde ki byonna nina okukola ki yes kiba kyabuvunanyizibwa nyera ndowooza abakyala bali bamaama mu kitwale ng'ekyokuyiga tosuula mwana tomulagajjalira nga yakumenya emyezi 9 bannaye emyezi 9 mingi bagamba omwana alwa munda naye oba omuzadde mubeerere wakaseera kagenda obeera nga omuwadde attention si kanene nnyo atuuke okubanga asummukamu ate asobole okuba nga asobola okwerabirira nga ye naye ng'akyali mutemi amagumba ge gaba manafu nnyo nnyo era n'ensobi nnyingi nnyo ezisobola omumukolebwako wamwangu mukozesa ensobi omukolako ebisobyo omutulugunya kubanga munafu akyali kitonde kinafu nnyo asobola okukosebwa ate n'ofiirwa omuntu oyo yandibadde omugaso muki mu ggwanga era jeno abantu beebazizza nnyo nnyo wano kubanga otutta obuvunaanyizibwa n'okola quick response kinkakatako nga era omulimu gwo ogukusasuza ndowooza kinkakatako nja kukubira omulanga abalabi baffe nja kukubira omulanga baminisita ba gavumenti baveeko mu office badde ku ground ebizibu ebiri ku ground banaye mujje tubiwulirize nkubira babaka ba parliament muve mu office ababaka abali mu bifo ya gavumenti muve mu office mudde ku ground gavumenti eno singa tuvaayo ne tukolera wamu ne tudda ku ground okusolovinga ebizibu by'abantu singa tewali abanja gavumenti nakubeera munyiivu gavumenti singa atereera dda waliwo akasonga katono nga teketagisa Museveni naye ojja kusanga n'omuntu alemedde okufuna olubuto mu makange aga gavumenti emuyambye Museveni weeyayo enkuba tanatonya Museveni atulabizza omusana ebintu ebisinga byangu nnyo tusobola bisolovinga nga ffe bannayuganda oba nga ffe bebaawa office ezo zikozesa office ebaakuwa gikozese exactly osolovinga ekintu ebirala mubiwulira mu mpulira ndala naye wokituukako nomanya isu yakyo nti kiggwa kitya ng'oli mumativu nomanya nempunzikayo kiwunzika oba kimaliriza nomanya kino tukimaliriza tutya tutaddewo tutya eddembe kyona kino tukikoze tutya kyo tusaba gavumenti tujja kusaba Jerusalem Sale atuyambe ekintu kimu kati nga ffe ba friends of Jerusalem Sale twagala okutandika olugendo olwo kubanga abantu bangi balemeddwe olugendo olwo ng'ate balina ebifo bafuna budget balina facilitations ze bafuna fe officer fe tebazo facilitations ononya n'amafuta gakutwala wali omuntu ne gakubula ononye omuntu gwotambula naye okukyomulekera ne kikubula kikwetagisa kumala kudda ate okola nnyo lipooti ononya jadda noiso ogiwe Jerusalem Sale ogiwe president ogende ku office of the president so nga singa oba olina ne facilitations zofuna obeera oyanguyirwa ebizibu ebisinga biri ku ground byakusolovinga bantu n'abantu ak'obuntu kino nakino tulina kukola tutya nekitereera kino tukikola kiveewo so yes misunderstanding kutabagana nakutegeera ekyokutegeera si kyaffenna naye omuntu womunyonya n'omugamba munnange kino nakino gwe tulaba wano katukoze otwaleko wano onaasigale as simple as that so nja kubira abakozi ba gavumenti omulanga muyiga okuvaako mu office next year muleke kutuula butuuzaawo kukkuta mugendeko wansi ku ground President Museveni atambudde sirabangako mwaka President Museveni bwagenda mu Christmas kwa 24 atambudde eggwanga lyonna paka ng'ennaku z'omwezi 24 naye nga bunaku atambula abeera wala oba President Fount of Honor akyatambula what about you gwe yawa omulimu kozesa ekifo kyo ng'abala bakuganyulwemu eggwanga likuganyulwemu neebaza omukyala ajatiwuzia Namyalo ate kebeere ennyumba ku nnyumba ayinza otambula ennyumba ku nnyumba buli constituency Namyalo agitambudde muba amalaya atuuse buli kukatogoli muba yaga atuuse muba kifeesa atuuse muba ebivulu essaawa ya leero wano wetosobola kwogera Museveni mu kivulu naye kati oyogera Museveni n'oyongezaamu n'essaawa n'oyamba neyero nalabako wizo yafuna abantu abayitirivu yayambala ekintu nga kiraga yero kiringa mwozi patriotic league nga tewalina amukuba kacupa tewalina amunyega bebekulu mwamula bekiwatule akuba kiwatule nebogera nebazanyo bebekulu nebaza ne prosi wa bebekulu ana abana basupportinze bebekulu mwe nambe baza kwegamba nti yenna abadde Namyalo buli kivola buli muntu bo baleka era bo bakola kya big eye ne kifuna abantu banane mmese B abantu banane omukazi big eye katana mukazi ne girlfriend twamula abantu banane mmese lati kati banango baliddeko n'abakuumi lati izite mmese lati mmese kwaliko abakuumi babiri n'abantu babiri
mama we ne taata ne girlfriend eyajja oba omukazi ne wano olaba namyalo bano bamuddula bajjuza n'olaba n'abeere wamuddula n'agenda ewandekalo n'atoka n'agenda ewagundi so ne wezibayo bbiri oba ssatu namyalo omulaba nga buli wamu abeera everywhere ate ku ssente entono ezo ezize zaafuna eyo office ebaddewo ebbanga n'ebbanga emyaka n'emyaka wali ogimanyiko office of the national chairman UN sebaddewo tebaddewo namyalo yagizaawude n'akola so singa abantu bonna balinga namyalo ne badda kugulawude era njako baza n'omukyala tebaddewo ekyambogo office ya president sebo office ya president ebaddewo ebbanga lyonna lwakuba namyalo yagitumbudde nebaza nnyo n'omukyala gwe bayita Nisa Kabanda mama Nisa Kabanda wa Kampala Nisa Kabanda omusanga era mbasaba Bannayuganda okuwa Nisa Kabanda akalulu agenda kujja kuba MP wanawali Honorable Nsereko singa Honorable Nsereko tadda naye Nsereko bwadda nja kuba n'obuzibu sesiva na nsaawukana na Nsereko nenga wabatadda Nisa Kabanda gwe nfa naye kubanga muntu w'abantu abeera ku muntu abeera kugula udi Nisa Kabanda sirabangako musiraamu ateepanka ate nyinyala ngaja ti Nisa Kabanda Nisa Kabanda yasinze n'okusiramula wana abantu Nisa Kabanda abeera kugula undi muntu ku muntu abavubuka bayaye simanya babbi simanya batembali uddawa gwe n'omugamba wano batemu gamba Bannayuganda tujja bakyusa bano bafiidwa Nisa Kabanda abeera mu muziki abeera ku kerezi abeera ku chachi Bannayuganda buli wamu alaga nti abagatta babeere kimuntu wene nga twagala eggwanga lyaffe n'olwekyo no wine ganyi simanya atakatale kabadde katate kano mukyala bentalo mu butale balukwago mukyaba bakyakola kabampane ne boga tebabirina Lord Mayor tufukire kizibu wano nga buli katale akatade mu politics Uganda ina abantu banja batamanyi politics ngabo bakera kola mere ya lero tebagala kumaba bya bufuzi negwe nakatale kabo katade mu politics tezja boda sade ko politics taxi sade mu politics wachitaka kasasira bali kunyindo politics byonna Nisa Kabanda abijjawo sonolo chembaga Nisa Kabanda mumulabiranga ddala ye minister wa Kampala ne bazannyo ne Idi Lusa yanumye Lusa abaddewo bannange yanumye wekiseera bambi abadde active nnyo abadde akola abadde mulungi bambi awuliriza nsaba Allah wekitibwa mwe ajja kuba mulungi atajja kuba mukozi namulabye omanyi omuntu omutunanga mu maaso amaaso googera wayogedde n'ogamba confidence yes confidence muye Okay, ajeno mpozi tujimizaamu ensonga ezo mpoziko ku nsonga y'abaana nga bw'obirabye mpoziko nga waliwo akatalekeka ne twagadde tubawe update okusinziira nti jeno agenzeeko ku ddwaliro akatalekeka nsobola obbagamba nti omukyala tumuguddeko emisango 7 n'ogw'omunaana gujja ali mu kkomera nebaza nnyo balooya bange Nahabwe Precious Nahabwe nebaza Council Lutalo Robert aba Erigon Company bakola butawera kulaba nga bongerako omusango gw'omunaana nebaza nnyo bajjenero benkwataganye nabo bendi in touch nabo tuli mu kulaba nga emisango egyo egimu kuliko emisango 3 egisobola omuntu aza mu kooti y'amagye twagala giprocessinga tulabe nga atuuka mu kooti y'amagye maybe egyo tunaweererako kubanga bo basobola omukaliga okutuuka ku extent gye twetaaga nsaba Katonda tusaasire omukazi oyo agende mu kooti ng'omulamuzi mukyala akiwulire kuba mukyala yazaalako yamanyi kyayitamu so n'olwekyo njagala ogumya Bannayuganda nti omwana ali yaddeko era twebaza nnyo eddwaliro ly'Ensambya nti likoze ekisoboka according lwe bamutuusiriza ne bwali kati kubanga omwana atukidde ku emergency atukidde mu ICU omwana yabadde abulako essaawa 2 okufa okutuka naye abasawo balwanye okuzza omutima engulu ne balwana ekiro kyonna basuzewo n'abasista basuzewo nabo bavuddemu ne bekwatiramu nga tebatuma butumi omwana abaddeko ba top bosses benyini ab'Ensambya bebamwekoleddeko nebaza nnyo sister Asumpta nebaza sister Maria yakulira medical department nebaza nnyo sister Asumpta akulira medical department nebaza nnyo sister Maria okulaba nga nabo bakoledde wamu nga tebalinda bulinzi basawo bakulagira bulagizi nabo beyambayidde gloves ne bevugira obugaali so ne bafa ku omwana okulaba nga bataasa obulamu bwe nebaza nnyo Uganda Police ne security yonna nebaza State House okulaba nga bakoze ekisoboka okulaba nga bakwata omukyalo oyo mu time mu budde obutuufu nebaza nnyo Mama Fina yavuddeyo nateekawo million 2 era buli omu yeewuunya intelligence y'eggwanga lino Mama Fina yavuddeyo nateekawo million 2 nze nataddewo million 1 okukwata omukyalo omuntu amukwata bakozesezza amaanyi mangi nnyo
okulanga bakwata omukyalo oyo nebaza nnyo honorable Balamu Balugahale minister w'abaana nebaza ne honorable Nakiwala Kinja minister era naye ku nsonga omwabuza president ku nsonga z'abaana tuli in touch nabo bakola butaweera okulanga omwana at least mukama wanga wa musevinze atabera mu mikono emituufu so mbebaza nnyo honorable Balamu Balugahale nkwebaza obutaweera okuva kire kwonna ali ku ssimu akuba wedda njogera wedda mudoozo mulanga nkubira twogera tukola ki nti tannaba kuweerako so n'olwekyo mbebaza nti olaba abafaayo batekinze action bakoze omulimu gwabwe Katonda yasigazza omulimu gwe njagala bategeeza nti omukazi musibe era atuusiddwa e Kampala olunaku lwaleero ali ku poliisi y'ekira temugenda ne mujoocha kuba bannayuganda mulina obusungu bungi nnyo naye akyalina ate alina waali setuyite mugjeewo olw'obusungu bw'abantu ne mutwala ekireka abantu basobole okukakana obusungu bamujjeko statement asobole okuba nga atwalibwa mu kkooti nti ujja kukwatuma mulaga essaawa yonna awo mu maaso abaagala omulaba konja kwamba mulaga naye si tanyuma nakulaba kiri awo kiringa kiri awo ekintu bannanga ekintuntu ekintu ekirina ebyoyooyo byababye ekiwemmeneku manyi njogera nnyo ebiwemmeneku ne mutamanya byebiriwa ebimpemempeme kati ndowooza ekiseera olabe ku kiwemmeneku olabe ku kimpemempeme oba ekingiringiri kiri awo kifune mme kiri awo tolina kirungi kyokyerabako kiri awo bannange towegoma onoonya bw'okinyonnyola abantu ekyokube tolina bw'okinyonnyola naye kiri awo naye nga kikwate ekifune mme bakikutte mbasaba mubere bakaka mubere bagumu kyakwatiddwa era wekiri kisibe nyongera okujjukiza muganda nge tuli kusula motors era tuba tusinzidde sula motors etunde emotoka empya n'enkadde bw'oyagala emotoka jangu ogule emotoka ku kibanja mpola osobola okufuna emmotoka osobola okugenda ku mukutu gwa sula motors jangu onoonye mumpi kaye nakumasagaza abeerawo Robert Kapale waali Maria waali ate babeera bonna okulanga bakutuusako emmotoka ez'omulembe emmotoka gy'osongako gy'ofuna gwagenda mu byalo okyali mu Christmas oyagala kola surprise oyagala Benz Mercedes eno si Benz gye baleese eno Benz njiraba oyagala mmotoka ki buli mmotoka ziyingira buli lunaku ayagala Range Rover ze beegabira ziizo BMW omanyi Benz ne BMW byanjawulo naye abantu tebabyawula eno BMW so ayagala Range Rover bano abalala ze beegabira naawe osobola ojja wano n'ogigwa n'ogyegabira n'obulamu ne butambulira ddala maridadi sana byonna tuli kusula motors nyongera okugamba gwe muganda nga baddala emmere ku Paka Last wali ewalula yakiwuse eri opposite ne bwebadde awali Coffee Plus n'olwekyo gwanoonya Paka Last oyagala kulya mmere ennungi oyagala kunywa kacaayi oyagala kubeera safe baagigasa ne Coffee Plus togenda wali webadde bali opposite totuukawo n'obuzaabuzibwa Paka Last weeri wenyininyini eri opposite oba eri opposite ne H&M restaurant awo wenyininyini parking ya mulembe nnyo era byebimu ku bimukyusiza ekifo abantu bakubanga bafuna parking ey'omulembe ne services z'omulembe n'okuzimba ku mutendero gwa waggulu ennyo so bali balinanyiganya Coffee Plus era baneighbor ate nga bonna be bamu n'olwekyo gwagenda ku Paka Last hotel bakyaliwo nkujjukiza gwe muganda nga yagala emmere ennungi ezaamu obulamu emmere ewooma genda ku Merina Mall ekizimbe bakira Merina Mall oyagala office oyagala wakolera oyagala waggula bintu eby'omulembe nnyo awali parking ennungi bagise Merina Mall waliwo emmere gyesitabangako mu Makinde bagise Queen Dish Restaurant Queen Dish Restaurant ye woteri okwefumba emmere nga tesiise ye woteri erina service ey'omulembe nti osobola okusaalirawo osobola okukolerawo birthday parties osobola okukolerawo surprise waliwo awazimbe enzimbe y'omulembe nnyo bino byolengera ebweru w'eggwanga biri wano ku Queen's Dish wali Makinde ku Paka Last Makinde ku Merina Mall akoya akatabo so tulawo wansi munda mu restaurant mulimu omuddo n'otula ne weeyagalirawo n'abaana bo n'okukulakula nako byonna biri ku Merina Mall bagise Queen Dish Restaurant n'olwekyo gendayo obeere ng'oli emmere y'omulembe nkujjukiza gwe muganda nga ayagala abaana bo okubeera safe onoonya mwana wo mutwale awo mulemu oyagala mwana yeyagaleko omwana mutwale ku Ucha Kids Corner mutwale ku Ucha Kids Paradise ate abeere nga abeera madala sana waliwo Ucha Restaurant and Shoots waliwo Ucha Kids Collection bwena bibeerawo waliwo Ucha Kids Pray n'olwekyo ogenda ku Ucha wali ku Ntebe Road bali opposite ne Zion Estate awo wansi omwana obeere nga omuleka wasiibe gwenoonya buuzabuuza omwana gwe bayita Maureen omwana wajja kuba safe newe omulekawo n'ogenda kimanye nti ojja kunyuka omwana ate omujjaawo obeere nga omutwala nga lumu bagenda kubeerayo nkujjukiza muganda wange ndaba nti 3 tugenda kubeera mu nkuuka
enkuka y'omwaka egenda kubeera mu Lubiri ne Ssaabasajja Kabaka gwe muganda wange ndaba eyo gy'oli yonna simbula ojja okwata position omulundi guno waliwo ekyenjawulo nti abayimbi bo batalabangako mu nkuuka nga Alien Skin bonna mu this time bali mu nkuuka Bebe Cool Big Size Eddie Samsuza there are many artists Lema Namakula bagenda kuyimba ne Eddie Kenzo nga buli omu ayimba ennyimba za munne ennyanya kati gwe muganda ng'oli waddembo choosing oluyimba noonya oluyimba Lema lwaba kuyimbira ziwandiika awo ate onoonye nonya ennyimba za Kenzo Lema zaba kuyimbira oziwandika we ennyimba nnya ate ononya ennyimba za Lema nnya Kenzo zaba kuyimbira mu nkuuka byonna mwe mugenda okubeera wali Emmengo tusuubirawo okubeerawo n'ennyonyi anti mumanyi omutegesi Abitex otawa asuubiza atuukiriza ng'ekuvugamu n'ekuzza n'ekutwala tula ebintu bingi nnyo ebiteekeddwateekeddwawo ebyesuubo bintu ebyenjawulo we biri bingi nnyo byonna bimaze okuyingirawo wali mu nkuuka n'olwekyo genda jangu mu nkuuka etandika ku makya yo tesaala etandika saawa emu abayimbi kusajja babeerako enkuuka yeebeera n'abayimbi abasukka mu 10 etandika ku makya paka ku makya genkeera Ssaabasajja Kabaka tuyingiza omwaka ne basigala nga bagenda mu maaso n'olwekyo jangu kwate position yoba olina gw'oyagala jangu naye munyumirwe nkujjukiza ntugenda abasabi abatya Mukama Katonda abasaba Katonda tugenda kubeera ku Canaan Land wali n'omusumba Rosias Bugingo nga tuyingira omwaka nga twebaza Katonda tuyisa mu mukadde n'otutwala mu mupya ate era ekisa kye kimu abatujja kubeera wali ku Synagogue Church ewa Nabbi Samuel Kakande Man of God era nga tusaba ate era abala bajja kubeera ew'omusumba Bugembe enansana ku worship era nga nabo bayingira omwaka njagala okutegeeza Uganda tuli bangi newe tweyawulamu nga bw'owulira buli omu naafuna abantu emitwalo 2 basigalawo kati saagala oleekaane omune waafuna emiliyoni z'abantu 2 era milioni 8 ebifo byonna bifuna abasigadde ne basigala n'ababeeramu ne babala oyinza okudda awatalanze kyaki atalanze enkuka yes abantu enkuka yayagala abantu miliyoni 3 oba 5 bagendeko mu nkuuka anti enkuuka ekitono nnyo yayagala abantu miliyoni ezi obeezi so nga ate tuli milioni nga 45 ne bwe twegabanya tutya tewali asobola bamalawo ne bwe tugenda tutya ewa Nabbi Samuel Kakande ne wanabeera abantu miliyoni ezi Bugembe ne wanaaba n'abantu miliyoni ezi Bugingo ne wanaaba abantu miliyoni 10 era bagenda kusigalawo n'olwekyo noonyeza woofunira eddembe woba olaga kasita tomalaako balala ddembe nkiddemu oba otegeera amagezi gazze noonya woofunira eddembe kasita tomalaako balala ddembe woba okyuzinga ogende Katonda abawe omukisa God bless you happy new year mwena mbagaliza omwaka ogw'emirembe n'essanyu tusigale nga tuli bannayuganda tusigale n'eggwanga laffe ku mutima nga twagala ensi yaffe we love you people thank you so much